Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso no gyegattako nako enjagadde mbalage ku ddagala eryo. Waliwo abatera okunsaba ku ddagala nga bw'onaaba omubiri gukusiiwa. Njagadde mbeere nga mbalaga n'ekyenjawulo okubalaga enkola gy'olina oddikolamu. Okusookera ddala bw'oba osiiyibwa omubiri ng'omaze okunaaba, ebiseera ebisinga ekintu ekyo abantu bakifuna nnyo olumala okunaaba bw'ati atandika okusiiyibwa omubiri ne gubeera nga gukusiiwa. Kati omubiri bwe guba gukusiiwa ng'omaliriza okunaaba, nkusaba oteeka amazzi mu bbaafu g'ogenda okunaaba nga bw'olaba. Teeka amazzi mu bbaafu bulungi. Bw'omala okuteeka amazzi mu bbaafu nkusaba ofune gwe bayita soda by cup oba carbonate soda oyo gw'olaba gw'oba ofuna. Bw'omala okumufuna funa akajiiko oba funa ejjiiko. Nkusaba oseneko nga bw'olaba. Senako ejjiiko togijjuza, senako katono. Beera ng'omuyiwa mu mazzi ago g'ogenda okunaaba. Muteekemu, beera ng'omutabula n'engalo, mutabule n'engalo, mutabule mu mazzi ago. Nkusaba obeere ng'onaaba amazzi ago g'otadde mu soda by cup oyo. Beera ng'oganaaba ogaddiŋŋana. Buli lw'onaaba teekamu ka soda by cup akatontono. Togenda kuddamu kusiibwa mubiri ogwo. Beera ng'onaaba oddiŋŋana. Oba okitegeera kwegamba bw'oteekamu olwaleero n'enkya teekamu naluli togenda kuddamu kusiibwa mubiri. Njagadde mbeere nga nkabalaga mbalage n'enkola gy'olina okikolamu bw'otyo bw'olina okukola bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso no gyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.